Tewoddeyo. Is tulina ekizibu mu society naddala ekitannaba kutegeerekeka abasajja bali bubi, abalina abakazi ababiri bali bubi, abalina omukazi omu bali bubi. Tulina mikwano gyaffe abamu nga basula mu mmotoka nga bwagambye, tulina mikwano gyaffe abamu nga ziba ziwera ssaawa emu ng'ali ne banne boyi bagenda mu maka gaabwe ng'anoonya wadda, babeera ku Javas, babeera ku restaurants ezirwawo okuggalawo, ziba ziwera ssaawa 5 restaurant nemugamba kolaki galawo, n'anoonya banne bwe bali obubi. Naye owaayo oliwa ennaku zino bagita night shift, ne babeerako mu night shift yawo ne banyumya emboozi ekolaki eddako, ziba ziwera ssaawa nga 6-7 n'avuga nadda ewaka, ekimutwala ewaka leeti agenda okutuuka ng'ebizibu bikoze eki bikendedde, abasinga obungi bakoze eki beebase mu kwebaka okwo, ate akeere ku makya akole ki adduke nga tebatunaba mugwatukirira kukola ki. So ekigambo kino, we want to thank so much the organizers. Kyemanyi nti kirina tosobola otandika initiative tosobola kumanya bulungi bwayo paka we tunatuuka ku nkomerero ng'abantu batandise kukola ki, ate tebasobola kutegeera bonna omulundi gumu kubanga mpaka nakati obusiraamu tebannabukola ki, tebannabutegeera, naye era abasiraamuka bakola ki, gye bali abasiraamuka buli lunaku. So I want to encourage buli omu ali mu initiative eno mbategeka. This is a very wonderful initiative. Ebadde teriiwo ate nga promotinga obusiraamu, ate nga promotinga ne well-being ng'ogyeko obusiraamu. Abantu bali bubi, but after attending this basobola okukola ki, basobola okutereera. So whoever is there ng'asobola okubaako ettaffaali lyateeka wano, whoever is there ng'ali mu mbeera mbi, nina mukwano gwange abasinga obungi gwe mumanyi, yankubira esimu n'angamba enkya ku makya ngenda South Africa naye omukazi yankubye nandaga enkwagulo ku gundi nansindikira ekifaananyi nga kiriko enkwagulo, omukazi yamukoze eki, yamukubye kiro, naye bw'olaba akamukubye n'otunula nogaa nti kakati yakutandisa atya okukola ki, okukuba. Kakati ate nange ekizibu kye nakola namugamba nkwegayiridde koma kuwuze tokola ki, toyogera. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mitimbagano ekituufu nga oleetayo point emu bagamba nti mu abasajja twabamanyiira ekyamukiggwa n'abakyala bangi, naye nga ntwala omukisa guno okuyita abo bonna abali ebyo oba oliawo abalina mwaka kuna mu nsonga eno eya polygamy dialogue. Ekigambo kyalika kya luzungu naye kirimu nnyo okuba nti abakyala basukkamu omu nga bali n'omwami atya nandisaye baganda bange abatannafumbirwa, abatannawasa, abo abali mu bufumbo, abo abatunyizibwa, ekituufu bajjeko mu musomo kakasa bulungi titebagenda kwejusa. Nsigadde nze Muhammad Sharif Ziwa owa Kema Skill Hub, era nga ndi mu decoration, ndi mu fashion, ndi mu kiwagiro byebindi ebyokozeki byofunyeemu nga kati nnyo ndi mulungamya wa mikolo nga mukama wange Sheri Magezi, naye tugenda mu mikolo ne musooka ne mupaakinga mu hoteri, omukulu n'abagaa buli alina essimu agireetewa, buli alina kakamera konna kaleetewa, n'agamba eno gye tulaga tetwetaaga kubuulira yadde omuntu yenna bino bye twolekedde namba 2 mwaka mugenda kundirira obuzi, n'engoye zayambalako olwo n'azigulako olwo kumakya, n'agenda ne bazikumamu wali abanyange obaani, n'agenda n'azambala, mwenna abatwala butwazi kubanga ekintu kyagenda okuleeta kirina olutalo. Tetwatidde tukiwagira era nebaza nnyo Ajetipania, nze ogenda ontereereza ewaka eyo kyali kinzibulya, naye bagamba bw'abanga Ajetipania yakirimu ngenda ngumaguma kinzibulwa ekirungi. N'olwekyo tusaba tetugamba nti buli mwami agenda awase, kubanga mulimu abawasa nga tebalina kigendererwa, naye buli kitonde ekimuyitakawo yayagala nkikole akiwase, wabula twagala omuntu agenda okutuuka okugamba nti kangatteko oba kankole kino nga ensonga ezeyimiridde weziri. N'olwekyo abayanimondo tekyatuleeta, ate era bw'oba osazeewo kubanga ofuna omukyala namba 2-3-4, bw'abanga namba emu alina haliya kakasa nti olina obusobozi namba 2 obumuleetera haliya
okubanga balabawo kabaala bwomala okumenga okumufumeeno jangu mwayanimuto osife tubikole oba tukuwadde ku looni ogende omukulu mulabe nga amaka gasigala gabalansinga inshallah kubanga obuzibu sife obuzibu bamuteekakubiddenga bakyala baki nga sina kwogera ebigambo bingi nnyo kugenda wala eddiini eno eyimiridde ku mukyala eyasooka okukkiriza eddiini eno yali muki eyajjako okukkiriza eddiini eno asooka okugifiira yali muki ayasema eddiini bagikwasani Aisha n'agamba mukwano gwe nti era omukyalo nga wakutegeera so ensonga zeva ku mukyala kyekeza tebekoze eki bannange abandaba awasakatala yatwaza emyaka eti n'amponya n'ampangaza ku nsonga mu bizibu ebibadde binnuma nze nasala abaana bawala nanti ate nezala abalenzi ki naye abalenzi abakabanga abaga amaziga nakyo kyewunyisa ku mulembe guno bajjajjaffe abaliwo abataasomanye mu bisomye abatagenda madiina abatagenda makka bawasa abakyala mbeera nabo ne bazaala batabasuku akabenje ketulina mu baana bano mukamanyi uwadagera misala nasula mubirikuda wadini kulizala wadini kuli wakafadila shahidi ekitabo kitwakikiriza bukiza mu kitu kimu naye singa ekitabo kyekyosomera nokyetekati ngaondaba era emyaka gyange kaka mwena naye mukazi kyansinga obulungi aba asingako mbulira muja wanasinga nze ndi muddugavu ekimala abatamanyi kwogera nze kimala kakikikambya amaziga nga nsajja swala yange nga njala okuyingira ejjala yange kiki ku muntu kati abasajja mubatukuba batbakuba omutwe mulosera kamotoka kamukamusuleyo ekikyamo kyabalina okutegeera ubagazi abasala nasula kulikuda singa mutegeresha Qur'ani bandange ekitabo kyaffe kirimu ebintu byonna tukusaba ennaku z'omwezi 18 kubanga onootandika osaba okulwa tujja kuba toddaabamubeerogedde nabo naye tatamira kikyogamba mujetegere ensonga mujekola ki tutandikira butandisi kubanga olumogezi yagambye sugenda tegera olupikima tutandika butandisi okukitegeera tujja kubekibengako nga bwogaana nga bwokkiriza nga bwogaana ngeekiwalo jagamba tikwadde sikiriza naye ekyo gyekiri ojaga ntikoze ki so abaana baffe abaami abakyala bannayuganda mwena kubanga ensonga gyemulaba tolaba eddiini eno nga bwakugambye kabala akagage nazaratu mukaaga katonda yasse ekitabo ekyawola wakati w'amazima naki n'obulimba nga Qur'ani era abantu bonna abatambula mu butuufu batambulira muki aga amaziga gonna getukaaba mu Qur'ani natali musiraamu asoma Qur'ani asobola okuluŋŋama n'atuuka eddala gamirembe wakubadde nkatatote shahada naye gwe kyandaku okubanga oli musajja ng'ozukka n'ekiro omuntu tesobola kuzuka kiri naye nga bukyonyonyola katonda tamanya nga tona kufuka kiregeeza katonda yenyina salaamu aleikum poligame buli omu yasobola okitafuta mu lulimi lwakoze ki lwakyagadde naye kitegeeza okubanga omusajja asobola okuba abeera n'omukazi asooka ku ki omu komiti yaffe ez'ebbanga lyonna ng'ekikuba naffe mufe abasiraamu ffennyini nga tukolaki nga tukikuba essaawa zino mu komiti mwe tuwangaalira abahajjati makumbi bano basobola okukubulira omwana w'obuwala osobola n'omufuna essaawa zino n'agamba oyo ajjira nnindamu kubanga tayagala kola ki kumuzzaako. Polygamy has been here before we were born. Polygamy is still here ate tugenda kola ki tugenda mulekawo naye bugenda kuba buvunaanyizibwa bwaffe okulabika nga tusomesa community yaffe ne public engeri gye bakutambuzaamu ki polygamy. So olunaku olwaleero tuli basanyufu kubanga mutwegasseeko
okubanga twanviiringa dialogue yaffe egenda okubawo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'Oktoba 2025 ku Hotel Africana. Tubasaba mwenna abali bonna gy'oli gy'owangalira gy'otulabira ennaku z'omwezi nga 18 tusigaze ennaku 6 leero ennaku z'omwezi 11 okulabika nga dialogue yaffe eno egenda kutekinga place ku Hotel Africana ennaku z'omwezi nga 11 bina kuba olunaku lwa 6. Muzikirize nga sinabagenda maaso nebaze mwenna abasobodde okubanga mawulidde omulanga gwaffe bannamawulire media zonna eziri wano nga tulina mainstream medias zetuyita TV netubaako ne social media platforms baganda baffe abakulibwa abali mu Praise Cruise tulida bonna besasobodde kwogera n'abaliwo bonna tubebaza mwebale kujja okulabika olunaku olwaleero nga twanveiringa programu yaffe oba enteekateeka yaffe ey'okuba nga twanjula polygamy dialogue. Tuli basanyufu twegattibwako bakadde baffe abagenda okuba nga bajja kufuuka omumuli okulabika nga basomesa nga batutegeeza enkola entuufu eyokulabika nga tutambuzaamu polygamy. Tuzze tulaba mukadde waffe Hajja Sini Bakaluba era akyogera lwatu si polygamy si ya buli muntu. Oyinza okuba olowooza kubanga oli musajja osobola okuwasa nga bokoze ki nga bw'oyagadde okuwasa tekitegeeza kuba na kirevu kuba na muwanvu nga nze oba na lubuto n'ogamba nkola ki nsobola okuzzaako. Polygamy is not for the weak. Polygamy si ya buki si ya buli muntu. Naye twagala kutegeera polygamy ono omuntu atebenkedde atya era ayinza kuyita mu makubo ky'okubaka ng'amutegeera olunaku olwaleero. So we thank everyone. Naye nga sinaba kubagulu, I would love to thank the people that have moved with us ever since we started this initiative. Tutambudde n'abantu who have believed in us era bagenda buli obatubadakawo initiatives zibe ziti abantu bazikuba. But intention is waffe okutandika the polygamy dialogue initiative is to sensitize and change the perception. Endowooza y'abantu gye balina nti abasiraamu tukola ki tuwasa buwasa. Oli alinga agamba tetulina kyetugoberera, oli akeera ku makya nga ayagala kwose n'akola ki n'abanga wasa. But this initiative initially started to make sure that we sensitize and also change the perception within the community of how polygamy is seen and perceived with the locals. And that is the image that we want to change. And also people to do it in the right way. Banji nga betugambye fetula okuba mu discussion ezaffe ntugamba negundi tonnabatuuka sigala bokola ki oli nayo nagamba ono asinzidde tukyokuŋŋamba sinnabakola ki sinanga bwe ŋŋambye tekitegeeza buwanvu bwo kirevu kyo sayizi yo naye polygamy eno kitandikira wano yo emotional intelligence eyiyo gy'otandikibwako okubanga naawe osobola okukola ki okubanga wenyigira mu kintu kino. Naye bakadde baffe we bali okulabika nga batuwabula tugenda kuyita ku saidi yaffe ey'obusiraamu kubanga initiative eno yatandikibwawo abaganda baffe ku nzikiriza ffe yaki ey'obusiraamu. Ffenna tumanyi polygamy ali granted oba ali permitted mu nzikiriza ffe yaki ey'obusiraamu, naye twagadde tumanye nga bakadde baffe bayingira indi there okutunyonnyola mu Qur'an polygamy eno n'entambuza yaki n'entambuza yaffe. Ffenna recently we visited one of our good people, Haji Jafar, a twin book. Ina akasitore kiyatuwa that abazadde bajja wano omwami kangeze enganzi ina abakazi bange babiri nensalawo abaana bange mbateeke mu ssomero ki limu mubateeke mu ssomero limu bakyala bonna bajja tegeera abaana bakola ki naye omukyalo omu bajja ate ateekawo olutalo oyo tasemberera abaana olwo takola ki. So mulaba how deep polygamy goes. Atuuse ne ku level ekiri eri mu education sector. Baganda baffe aba teen abakola ki abali mu obutabanguko bubaawo mu maka olwataata yagasseewo kitwaliramu nabaki n'abaana. Ffenna tukimanyi ojja kwesanga maama we bisakola ki tatubuuza era nabangenda omubuuza bakola ki tanziramu. So it's because of such initiatives that we decided to unveil the polygamy dialogue. And the main agenda is to change the perception and sensitize our communities on the right way to go about polygamy. Abantu abamu amanyi okukozesa akagambo sharing is caring naye tekakyakola buli wamu. Sharing is caring naye tekakyakola ki waliwo wetakakola olina agamba nze agibakalwa tolina kyoŋŋamba sharing takola ki takola wange. So n'olwoluvannyuma olwo twasalawo tumenga ekintu kyaffe tukola ki kukitandika twagala ekigambo ekyo kitambule but in good faith. Sharing is caring. Oba bakutaddeko munno tekitegeeza bakoze ki bakukya ate naawe abatannaba kwetuuka kubanga bakikola baleme kola
kindi kye bakosezza abaana baffe ab'obuwala baganda baffe bannyinaffe ne bayita mu mbeera nga yakola ki nga yakusomoozebwa kubanga oyo akikoze tannaba kutuuka kwetuuka mu mbeera ekola ki erabika ng'ekikola alhamdulillah. Abantu abatandika okumpuliriza ekyo bakitegeera bulungi. This is polygamy. Tugenda kudisikasinga, tugenda kuteesa oluvannyuma lw'okumanya nti ensonga eno mu society naye erina ekizibu. Abantu bagiyingiramu lwakuba bajjajjaabwe abagamba ne batandika okuyingirira ebintu byebatamanyi. Kino kivuddeko okwonoona ensi. Abantu abatubonyaabonya mu nsi baayonooneka kuva mu maka gaabwe gye baazaalibwa. Obukyayi, fitina ezibatambuliramu, intolerance gy'obalabamu eba yabeerawo nga bakyakula nga bakuza. Baakuzibwa abantu abalina obusungu, naye obusungu nga bwabeerawo nti ekisinde kye baatambuliramu tebaalina bantu babayamba kusonjola nsonga kuzitegeera. Omuzungu akiyita bottom-up. Abazadde bakuza abaana nga banyiivu n'abaana ne bakola ki ne banyiiga. Nze seekwekera era manyi nti nno tugenda okubeera ngenda kubeera na bannange bangi naye ekyo kye bayita dialogue. Abaana bano bannyinaffe obawulira ku kintu kino beesisiba. Ekibi bwe butawuliriza lwaki beesisiba. N'otandika kwogera okusinziira omuntu yenna tasobola kukola kintu kitaalayinenga nakyo kyakkiririzaamu. So kino nsaba tukitwale nti tugenda kuyamba buyambi bantu basalewo okusinziira ki kye bawulira ekisobola okukwatagana n'embeerezi, so si kubakwasisa mateeka. Ababeera mu mamotoka bagasulamu lwa nsonga nti bakwata abantu abatakkiriza mu kye bakola ne baagala babanyigirize bakole kye baagala. Si buli infacti kubayigiriza nti abasinga ku bo tebali qualified kuba n'abakazi baabo. Bw'oba tokisobola kireke bo beri bamala okulaba nga bafulaagenda teri abakola ki abatwala emisomo bwekiti gyokibanga wenkiridde bakyebuuze bwe bajja okwebuuza bibafunemu okutegeera. Simanyi obaako mukafuna nti no kino tubadde tuleme kukozesa advantage efuuka disadvantage y'abala. Buli omu akiyingire ng'akola ki ezanyo nakyogedde nekugamba nti oyo akyogedde lwakuba tabitegeera. Era wendi nze musiba njagala nkyogererwako nti wabaayo hajjati omulala nnengera ne bwogezaako sente naye ng'ate wendi position yange abasinga bakola ki bakimanyi. Twagala tugezeeko okuorganizinga families tulikukola bintu cliche. Nze saagala bantu bakyamuofiza bantu ujusi olina noweeri naye tukole awakening okusinziira ku mulembe gwaffe. Tuleme kukola bintu nga bikadde mu mbeera etaalengeekana egenda kubeerawo. Twagala abantu bagikole ki bagitegeere is the main thing, so si kujja kukwatisa mateeka. Abaana bali depressed ebyaddala. Bw'oba n'omuntu ali depressed agenda kudepressa. Mental health abantu bakyagitegeera naye ng'ate etandikira ku muntu bw'obeera naye atambula okusinga okukwata ebintu mu bukwate. Abantu babadde n'abantu ne bakola ebintu ebinene
lwa nsonga nti bamisinga chance okusoma abantu abo bwe baali bawulira. Pressure zimala kukuba, stroke zimala kukuba, ne bakuleka mu kisenge bannange bimbadde nwanira obudde bwonna baneddawa otwala baali bakukyawa dda naye nga tebamanyi kyakukola. Abantu bangi bali mu mufumbo bateesudde. Waliwo abanyindayo nga tebamanyi kyebakoze ki kyebagenzeemu kati gyebali lwakuba abaana gyebali. Ero ddero kyegenda okubanga eyamba kuyambako okufumitiriza kugezaako okutegeera kikyolimu. Abantu bangi bali mu kubbira naye buli gwoyogera naye akusaasaanya. Abantu bamira makerenda kukola ki kwebaka. Buli gwagambako akugamba nedda gwasoose tasasulya mwana fiizi ez'obupangisa taziteeka kulinga mental health yo tekoze eki ebyo byetugenda okubanga tuwogerako. Kati abalabye ekintu kino ne balowooza nti twazze mu promootinga baami kugenda kuwasa muli bakyamu mujje nammwe abalina ebizibu muwulire ddala abantu abalina amagezi nga babyogerako. Ekizibu kubeera eyo nga mwogera sijja kugamba n'abasiru bannamu naye abantu who are least qualified to give you advice. Kati emitimbagano gikulawo buli muntu yenna akola ki ayogera. Abantu banyiivu boogera oleka omukyala awaka wamukoledde buli kimu okimuwadde okumawanyiizi tomanyi kiki yalabye vidiyo. Kati mulimu ebintu bye tutakyalinako control nti bugenda kuba buvunaanyizibwa bwabwe bwaffe okuwa information egenda okuwanga social. Ebizibu ebiriwo olwaleero bano abakyala tebakyalwanagana bajja baabe balwanagana bintu biri social. Ani ayogera ky'abakyala banyiivu bali ku mitimbagano bawaga bamaama b'abaana baffe kiro misana. Lugenda kubeera lutalo okumatiza abaffe basigale nga balamu mu bwongo kuba betulwana nabo bangi. The idiots are under, they are over numbering the clever ones. Abantu ababuyabuya beeyongedde mu namba ne access balina amaanyi mangi nnyo nti batandise okubuutikira kintu ekimu. Society ekuza abantu erina kubanga ebisero naye yaffe kati so open nga 18 Oktoba enda kubeera ebyaka ebyogere naye nkakasa bangi beesigye. We teach the learners in classes. Prevent them to be victims of tomorrow. Obasomesa olwaleero nebeera topic in number. By the time they grow, by the time they enter into marriage, nga kigamu kulijja bakikola ki bakimanyi. It will not be a problem to them kubanga tuba twakibateekamu when they are still young. So for Alisan nafu tujoininga abasigadde tubagamba nange mujje mu bungi tubeerebo basomesa basomese. We understand what we call polygamy. Tutukoma kusomesa dini yokka ne secular tusomesa. We also teach the hands-on skills wakati curriculum yetuuka in secondary, so we prepare hours abakyali bato so that by the time they reach secondary life ebatambula bulungi. Bekale tudina fabric metal fabrication ffenna betuyitamu ebitusoomooza kabe mwami kabe mukyala ekiri owooli kitegeeza kigenda kubaawa. Community yaffe egenze eyonooneka buli omu alowooza ekibadde owooli. We hear our sisters crying on TikTok from time to time because of the issues they go through in their marital sect. Naye ogenda okwesanga in most cases it comes to generalization like it's abasajja mwenna abasajja bonna tusiba tuwasa enkya neggulu abaana babe ne babawasa bo si basanyufu. So let's stop generalizing and be able to focus on the problems eziba mu abo kubanga ekizibu ekibeera wono tekibawaade wamulala eri wayinza okuba oli enkoko waliwo ali ebiki ali ebinyeebwa naye nga ate naye muki musanyufu. It's about just the community getting to understand marriage works in different ways. Ate ekikolewo tekikola waani wamulala. Munzikirize akanyomero ketugenda mu katulo bannange obudde butugenzeeko naye ngenda kusaba sijja kuva wano sanga nga abakyala batono ng'abaami baabwe bakola ki batongoza abakyala. However nti mwabeerangamu abamu
nga yagamba ayinza okuba owanga alina naye saagala akole ki saagala amutongoze. Wali abakyala bakyalina mindset egamba nti omwami wange waakiri ayenda n'azaala wabweru naye nga takoze eki tayasiza. Ku ntegeera yange neŋŋamba no nanze ngenda kulwana ekyo tukikyuse. Omukyala ow'enkya ng'asobola okugamba nti waakiri omwami wange awase so that mmanya nti omwami wange waba tali nange agenda ewalala. Tukiddwa abakyala bangi agamba Hajati nze nagwa mu nsobi nina omwana si wa mwami wange naye naakeera ntya nenkyogera naye ebyo byonna nga biva mu revenge. Kyova oli awo omukyala yategedde nti omwami we yawasizza naga kangende mukole ki mwesasuze naye okwesasuza kuvaamu ebintu bingi kuvaamu endwadde koza abakyala ekibatwala mwezi embeera ebiseera ebisinga eba revenge tebakikola na mutima. So that's why I came out with this idea of polygamy dialogue nenjireeta neneegattako bannange bonna nga we mubalaba ne Haji Bakaluba n'abalala be mujja okulaba. Idea eno alhamdulillah nenjibaguza ne bagitegeera. Here we are. Omukyala mmanyi abali abandaba tebannantegeera but I believe one day inshallah mujja kutegeera kikyentegeeza. Maama yenna ali eyo kituufu tewandyagadde mwana okula nga talina taata. N'omwana ali eyo oba osanga am a victim tetwafuna oluusi chances kuba n'abazadde baffe but it was because of polygamy. Oba oliawo bamaama baffe bataata baatyanga okubalaga nti bawasizza maama affe ne babakweka. So ne tukulanga tetulina rights zaffe nga baana eri bazadde baffe. Buli mukyala ali eyo andaba I believe wandiyagadde omwana okula ne taata we. So we are here. Tuyinza olowooza ku polygamy mu ngeri eri positive ne tutagirowoozako mu ngeri eri negative. Ng'omulala alina walowooza nti tuyita baami bammwe kubagattako. Abaami abali ba brothers baffe mutusuulidde nnyo obuvunaanyizibwa mutulekedde nnyo abaana mu abandonize families zammwe. We are here as polygamy dialogue tukyogereko tunoonye nsonga ki lwaki kibeera bwe kityo oba oliawo tunaafuna solution yazo. Ekituufu ne ndi muntu alambula abalwadde. We have many sisters abaafuna depression because abaami baabwe babagaseeko ekivaamu ne batabuka ne babatwala ebutabika. Abamu ne bafa. People are losing life. Ngenze mu ofiisi ez'enjawulo ne wano nga ntambuza concepts naye nga nyingira mu ofiisi omuntu gw'otalowooza kubeera nti ali mu mbeera mbi naye nga alina trauma about polygamy nga balina embeera gye balowooza ku polygamy. Bayita mu bingi abantu betulaba ab'ebitiibwa mwe mubadde mukimanyi nti abantu abamu mwe mubadde mukimanyi nti waliyo abantu abafa abamu nga nabanene mu ggwanga muno naye nga bafa depression. Bafa depression naye nga depression eri muki alina reason ye nava wansi eno n'omwami wange twali banaku tumaze otereera omwami akutte ebintu abitaddemu omukyalo owookubiri. Yes, we can talk about it. Tusobola okutwala polygamy like any other ibada. Nze ayimiridde wano kyonna kyenjogera nkimanyi. I'm there. Manyi omukyalo osobola okubeera mu bufumbo n'obeerayo n'ogumiikiriza in any kind of situation kasiteeba nga tekkosa bulamu bwo nga tekkosa ddiini yo. So that's why we came out ne tuleeta polygamy. We are sensitizing. Abaami bangi ensaawa ennaku zino muwasa nga temumanyi nansonga lwaki okola ki nga tumanyi owasa. Olumala owasa ate ne wejjusa. Bangi bempulidde ng'agamba nze nenfuna chance omukyalo ono n'avaawo simuzza. So na polygamy dialogue twekwata ne bamasheekha abakugu abaasoma sharia law nga bamanyi kyekitegeeza buno bufumbo asobola obukwanjulira n'amala n'abuzza. Tulina abakugu, tulina ba counselors
ngoba oliawo olina kyoyitamu. My question is, abasajja abayita mu bizibu in marriage, wa gye baddukira? Ani gwe boogera naye? Omusajja ne waavaayo ayogere ku nsonga ye munyigiriza. Buli muntu agamba men don't cry. Oyo akaabanga omwana, musajja takaaba bw'atyo. Naye nga nabo bantu. So polygamy dialogue, we are here. Tuzze tulabe nga tutereza ebyo byonna byenkoonyeeko. Tulabe nti tubiyitamu tutya. Because polygamy, bannaffe abatali basiraamu bagipracticinga. Polygamy yavadda. Even during Jahiliya period, it was there. Abakyala singa twali tumanyi nti polygamy ono tumufunamu nnyo okusinga abaami, tho kyetaaga okufumiitirizaako. Omukyala ow'edda in Jahiliya abasajja baawasanga abakyala 3-4. Allah n'atusaasira n'ajja n'abakomako n'abagamba muwase bameka? 4. Naye nga n'abaana abo n'abateekako condition nga musobola obbakola ki? Obbalabirira. So abakyala kyenjagala tumanye polygamy wawe tulina okukoma. Ekirala tuleme kwerabira nti tuli mu ibaada. Obugumiikiriza bwonna bwe tuyinza okuyita mu mbeera yonna, Allah ajja tuwamu obulungi. Saandiwagidde mukyala yenna kuva eyo kulekawo obufumbo bwo, because omwami waakoze eki? Awasiza. Kuba byadda abaatusookawo, omulembe ogwaddako, bajjajja baffe bataata baffe kyetuze tutambuliramu. So I'm here. Nzize nkuyamba omukyala ali eyo. Tuzze tubayambe, kuba tulinye baami bannammwe mu abaami, tulabe nga tukyusa mindset eri ku polygamy. Neyanziza nnyo bannange. Saba mwenna abali eyo abamanyi nti temunnaba kutujoyininga, mujje mutujoyininge. Mu polygamy togenda kusigala kyekimu. Trust me. Tosobola kuvaawo mu sessions zaffe ezo zonna nga tolina kyojjeewo. So tubasaba ennaku z'omwezi 18 insha Allah, olw'omukaaga luno lwennyini, mujje tusome, mujje tuyige, mujje tukyogereko, mujje tumanye. Osobola okubaako omuntu gw'oyogera naye nga togenda nakuddamu kumulaba, oba oli awo ng'ajja kuuma ebyama byo. Banaye abantu bangi banyigirizibwa naye ng'atya public, ng'atya family, naga abantu banaagamba batya. At the end of the day amaliriza agudde mu depression. Abakyala ne tugwa mu shiriki because abaami basana, then ne table of 8 people egenda kujjirako nayo ekyemisana. Neyanziza nnyo bannange, mwebale kumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كل شيء قبيح فصلاة وسلاما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. أما بعد، موضوع الجلسة الحوارية التي سنكون فيها الأسبوع القادم إن شاء الله هو من الموضوعات التي أراها هامة جدا 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 في المجتمع الأوغندي. فعندما عرض الموضوع علي من قبل المنظمين لهذه الجلسة الحوارية وجدت أنها بالفعل تمس هذا المجتمع، حيث أن تعدد الزوجات من الأمور التي شرعها الإسلام، فهي مشروعة في ديننا الإسلامي وفي أديان أخرى. وفي المجتمع الأوغندي خلال الشهور التي قضيتها هنا وجدت أن هذه الظاهرة منتشرة، أو هذا الأمر منتشر لدرجة أنه يكون ظاهرة اجتماعية لها بريق كبير في هذا المجتمع. لذلك لابد أن ننظر إلى هذه الظاهرة في هذا المجتمع، هل هي تتوافق مع الضوابط التي وضعها الشرع الإسلامي، لأن التعدد ليس هكذا في الإسلام، فإنه له ضوابط، له شروط، حتى يكون هذا بعيد عن أي شيء فيه حرمة. لذلك سيكون موضوعنا إن شاء الله تعالى الهدف الرئيسي منه بيان الضوابط الشرعية
الإسلامية لتعدد الزوجات. هذا هو الهدف الرئيسي، وهناك أهداف أخرى فرعية تلي ذلك. لا بد أن نتحدث عن فلسفة الزواج في الإسلام. في عجالة، ما هي فلسفة الزواج في الإسلام؟ ولما شرع الله سبحانه وتعالى الزواج سواء لنا أو لغيرنا من الأمم الأخرى؟ أيضا هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق تخص الزوج، وحقوق تخص المرأة، وحقوق تخص ما ينتج عن هذا الزواج من أولاد. إذا هذه الحقوق لابد أن نراعيها في مجتمعنا الإسلامي، ولا بد أن نعرج عليها أو أن نمر عليها إن شاء الله تعالى. أيضا مشروعية تعدد الزواج، مشروعية تعدد الزواج في الإسلام والأدلة على ذلك. أيضا الضوابط هذه هي الأساس، فلا بد أن نستفيض في الحديث فيها إن شاء الله. وحقوق المرأة التي يكون زوجها متزوج بأكثر من مرأة، أي في حالة التعدد ما الأمور التي يجب علي أنا كزوج أن أراعيها، وأيضا ما الأمور التي يجب على الزوجة أن تتقبلها وأن تراعيها عندما تعاملني أو تعامل الزوجة الأخرى. كل هذا لابد أن نتحدث عنه. أيضا من الممكن إن كان في الوقت متسع إن شاء الله يومها أن نتحدث أيضا عن الآثار الإيجابية لتعدد الزوجات إن تم بالصورة الإسلامية الصحيحة وبالضوابط التي شرعها الإسلام، ومن الممكن إن تم بشكل غير صحيح وبدون ضوابط من الممكن أن تظهر له سلبيات في المجتمع، فكيف نعالج هذه السلبيات؟ هذا هو ما إن شاء الله سأنوي التحدث عنه إن شاء الله في هذه الجلسة الحوارية التي سيكون موعدها الأسبوع القادم 18 من شهر أكتوبر إن شاء الله تعالى. أشكر لحضراتكم هذا أن أتحتم لي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.